Abamakas yaliko amasannyalaze kati yaliko amasannyalaze era muganda wange Wizo gibali mu America ne Chameleone kiyagenda ku bujjanjabi munnange bayingirira studio ababadde boogera muganda wange abooluganda bita kubanga Abamakas already yakwataganyidde ne kitaawe Chameleone kigambibwa okuba nti munnange yasiibuddwa era Jero Museveni munnange nti yakulubukiddwa ebbaluwa nga baagala obukadde 750 Chameleone nga lwayagala era tugenda kuba tubiraba munnange ate Saidi Elizari Hassan amaze okubeera nga ategeeza bonna aboogezi basenga ne bakkojjaabo ku mutimbagano nti omwami we newankubadde mwogerega ntamanyi luzungu naye mulinde ekijja kakati ate munnange Mohamed Segirinya yafudde naye ate waliwo MP omulala eyafudde Nambooze ayina ensonga gy'aleese era ng'ensonga eno munnange eviira ddala ku Allan Sewanyana ne Segirinya babitaddemu obusiraamu Lumbuye naye n'aleeta ensonga y'emu ng'agigeraageranya ku Pastor Aloysius Bugingo ate ne Sanya era n'ajja n'ensonga era nga nayo ekwatagana na busiraamu nga ayogera ku Haji Haruna bwe ngattagattaawo munnange njagala ffenna tubeere wamu mu class tulabe kiki ekigenda mu maaso Ataire Agatha ye munnange ne banne mu kwekalakasa bakwatiddwa ate obubbi muganda wange bukudde ejjembe poliisi erina bye yagombyemu obwala tutandikire ndowooza ewa Jose Chameleone gyali mu America muganda wange Abamakas nkugambe yaliko amasannyalaze era omwana ono Abamakas ali talented ewatali akubuusabuusa olw'ekitone ekitalinaako munnange agamba Abamakas bw'atyo ali mu studio ne taata we omuto Wizo Manizo era bano beegasibwamu n'Omutanzania Bushoke mujjukira eyayimba akayimba ne Juliana mukajjukira Osiyende akati munnange bano bali mu studio era bali mu kukola luyimba Douglas Mayanja amanyikiddwa nga Wizo wamu munnange ne Kizibwewe Abamakas bwe batyo batukakasa nti bagenda kuba batukuba oluyimba era bano nga sinaba kubeera nga neeyongerayo Abamakas agamba nti yakooye muziki we Uganda kubanga talinawo kyanjawulo kyamaanyi kiri awo ayagala tuddeyo ku roots. Okay, we were acting and I remember. Abba, that's nice work. Hey, you're so talented. I prefer this Bushoke's part. We put it this side. Bushoke's part? Yeah. But no, leave it there. Yo, it's Wizo Manizo alongside Abba. You know I'm doing music with my son. Imagine. He's too talented. Where to go Abba? I'm not going to go. Ng'amaze okwogera bw'atyo munnange bannayuganda bamuze ne bamugamba nti muziki wa Uganda abadde n'olugendo luwanvu nnyo olukusinga obukulu era nga luno munnange lulwo lwasimbibwa okuviira ddala eri mu ggwanga erya Zaire era munnange bw'atyo najja n'akomezebwawo wano mu Uganda era taata we y'omu ku abo munnange bwe wandibadde bwebuuzaako ba patron era Abamakas naye n'abaddamu n'abagamba nti munnange nze nakula ndaba kitange mu studio nga ndi kaana kato nga mulaba mu studio akola music kati mwagala okuŋŋamba nti mugenda kumbuulira ebintu bye mbadde nkula ndaba ekyo nno munnange ansi awo ffe tuwulira mpulira ennyimba abamu ku ffe naye y'oli akuze kitaawe akola nnyimba kakati munnange akutegeeza nti oyagala kunyumiza byenkoze ndaba era agambye nti yakuze alaba kitaawe abakolera ennyimba zammwe zimuwaana kati yagamba munnange ye si musanyufu n'akamu nti ba artists abayimbi wano balirayenga nnyo ku muziki w'Abajamaika era agamba nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti yegatta ne kitaawe babeeko kye bakyusa mu nsonga eyo ekyo nno kyongera okulaga nti Abamakas oluvannyuma lw'okubeera nti nno yaliko amasannyalaze ne Jose Chameleone atakoze ensobi
naye alina kubeera ng'atambuliraawo ekyo twakibagamba nga muddaawo bafulufiga mwogera ne mwogera biri kakati bw'atyo yatutestingiremu mu project era nga bw'owuliddaawo project gyagala okubeera ng'akola era n'abagamba nti ani munnange yagamba who said oba lwe luyimba lwe batuleetera who said ndowooza naye bwatu natutegeeza nti ye ne kitaawe balina ekintu ekiri special kye batutegekedde ekijja ekiri mu kkoowawe ekijja era n'atutegeeza nti Uganda yeetaaga ekintu ekiri international n'agamba nti munnange muntunuulire ne liiso ejjogi naye era ku ensonga y'emu munnange Jose Chameleone yali yawandiikira Jane Museveni nga tannaba kubeera ng'asiibulwa mu ddwaliro kubanga yasiibuddwa mu ddwaliro nga ayagala obukadde 750 nti bbiiru zaabadde nene tetumanyi oba baabamusindikidde ensonga lwaki baamusiibudde ekintu abantu kye beewuunya nga bagamba nti balamu yagamba nti already Museveni ogyeko zaawedde okubeera nti yali yakoze ku kya tiketi okubeera nti Chameleone yatwalibwa mu US naye ate balamu already yali akakasizza nti Museveni agenda kusasula bbiiru nti kwali kweraga Zari Hassan bw'ati munnange avuddeyo n'ategeeza abateesi nti muve ku lulenzi lwange muve ku luzungu lwalwo oluzungu lwe lulina lumala nze sirinaawo kye ŋŋamba kubanga we luli essaawa eno mwenza n'okwekanga nga nange lunsingidde ddala nga luli eyo mu Hollywood kakati munnange tukimanye bulungi nnyo nti Zari Hassan y'omu ku abo munnange abakyala abakulukulu abatuusi bakulu nnyo kwegamba just kale mu myaka gyabwe egiri mwana kanya n'emyaka 94 abaagala ba smart wire tayagala basajja baluyunguyunga afunayo abavubuka balaba nti mu butuufu ono alimu embavu kakati era Zari singa akukwatako n'akukwatako ng'akwegombye bulungi bw'ati n'osigala nga bw'oli kitegeeza nti munnange gwe obeera oliko ekisiraani oba wakolimirwa kakati munnange bw'atyo bwe yayingira mu bulamu bwa Shakibu era Shakibu tali kyekimu yadde n'akamu tewali kubuusabuusa munnange Shakibu kuva mu ghetto wetwogerera akyuse nnyo Zari ali mu myaka 44 ow'abaana 5 munnange atutegeezezza nti baawe Shakibu mukyamuliko nti tamanyi luzungu naye munnange agenda kufyuchalinga mu season 3 eya Netflix's Young Famous and African eno munnange schedule yayo egenda kubeera nga efulumizibwa January 17, 2025 era nga byonna Zari muganda wange byonna biva ku ye kakati munnange Zari ono gwe mumanyi obulungi ku mutimbagano atasaaga era ng'alina abagoberezi bangi nnyo abatuuze nga mumanyi bakojja ne basinga abo ku mutimbagano barandisedde okubeera nga bamugamba nti Shakibu oyo yandibadde ng'asirika mpozi be banaamutwala mu show eyo ajja kuba asirise busirisi ng'awoona buwoonyi kubanga oluzungu lwe si lwe luli awo ajja kutuswaza kakati munnange Zari n'avaayo n'abategeeza nti muli bateesi naye temugenda kubeera nga ate mutugula ettama mu katambi ke yatadde Zari bw'atyo yayanukudde n'ategeeza nti Shakibu mukyamuliko wano naye munnange ayinza n'okunsinga tuyinza okwesanga ng'alina mu Hollywood. Oh, we cannot wait to see Shakib's English. Let's talk about the English. Let's talk about the English. I mean, let me tell you something. It's been winning season for my husband. My husband bagged me. Winning season for him. My husband is going to be on Netflix. You with your English, with your literature, with your accents, with your everything. Honey, look at you. Look at you. Look at you. My husband is going to be on the biggest platform in the world. Netflix. You are here discussing his English. Still alive. It's winning season for my husband. You guys don't know. You guys just don't know. Winning season for him. He's winning at everything. And from Netflix, obviously, it's gonna come bigger deals for him. And who knows? My husband could Hollywood. My husband could literally go past me and go Hollywood. And then you and your English, honey,
Never mind. Shakib is winning. Shakib is winning. Ladies, gentlemen, Shakib is winning. And I'm so happy for him. I've never loved someone so much and see a vet become this person. And when we started out, you guys were like, oh, is that the best you could do? Like, really, this guy that you used to talk about, that guy, my husband. You are going to be falling in love with my husband. I see you starting to fall in my husband, because now he is the guy that you wanted him to be that time when we were dating. Mumawulire amalala ag'ennaku ng'oggyeko MP Segirinya eyatuvudde ku maaso, bannange waliwo MP eyali MP, former MP owa Koboko Mani MP mu biseera bannange eby'emyaka egiyiseeko, era nga ono si mulala ye Margaret Baba Diri. Ono yafudde, omukyalo ono yafudde, era nga abadde former woman member of parliament for Koboko. Margaret Baba Diri yafudde, era bannange obulamu bwe bwe bwakomekerezeddwa oluvannyuma lw'emyaka egiwererako ddala, era eyalangiridde bino mu parliament yabadde Koboko County MP James Baba, nga tutegeeza nti omukyalo ono eyazaalibwa June ennaku z'omwezi nga 1954 Baba Diri bannange abadde munnabyabufuzi era eyasoma naye munnange bw'atyo yafudde. Gw'omulamu gwa Segirinya already guli Masaka Nyendo Mukungwe, era enteekateeka ez'okuziika nga bwe tulindiridde program ate era eya gavumenti, naye nga enteekateeka ez'okuziika zigenda kubeerawo ku lunaku olwa Sande. Okufa kwa Segirinya kulina engeri munnange gye kwekuusizza ku busiraamu, era abantu abamu nga balina engeri munnange gye baseseeyo ekintu ekyo eky'okutulugunya kw'abasiraamu n'abasiraamu okubeera nga bafiiridde mu bintu ebitategeerekeka. Kyokka ate ekyewuunyisa ne Lumbuye bw'atyo yabadde ayogera ku kintu kyekimu oluvannyuma lwa Pastor Bujingo okuvaayo okubeera nga aprovokinga abasiraamu. Kati Lumbuye n'akola okulabula sekulabula eri abasiraamu, era twagala okumanya kiki yabagambye kimuba mutakola. Sanya Muhyiddin oyo naye bw'atyo nga alumbagana musiraamu munne Haruna Mubiru gwe yagambye nti si musiraamu, era n'abakubi yatutegeeza, era nga munnange bw'otunuulira ebintu bino byonna obutambi buno nga bwengenda okubeera nga mbukuwa, olina okubaako ky'ojjamu. Kwegamba bagenda ogamba Segirinya nti genda eka, bamusindika kufa. Kyokka nga ne munne Sewanyana tali bulungi. Sewanyana nawuliddeyo abantu abamu nga bagamba Segirinya bamuse kubanga ye bamutulugunya nnyo kuba ye musiraamu, munne gwe bamukwata naye Sewanyana ye mulamu. Bannange mulekerawo okwogera ebigambo bwe bityo. Ne Sewanyana naye anaamala kufa ne mulyoka mukkiriza, kubanga era ne Segirinya alina abaali bamwogerako nti alimba. Omanyi omukaabi tajjibwa nsanafu. Ffe bannabyabufuzi tugenda ne tubabuulira nti bannange ndi mulwadde, bannange bankuba ne bamenya omugongo. Abantu ne baddaawo ne bakitwala ng'ekyolusaago, ogenda okukkakana omuntu bw'amala okufa olwo ate ne twekaabya agaagonya. Olidde Segirinya abadde wano, ffenna ne tulema okubuuza ebibuuzo bino. Buno baka njala bugenderi abayisiraamu mwenna nga sawuddemu ki wayi kyonna. Baddu ba Allah mwenna bakkiriza mu Nabbi Muhammad, buno baka bwammwe. Siri musajja mu Isiraamu, naye ngoberera nnyo ensomesa n'enjigiriza abayisiraamu era bannyumira nnyo. Olw'ensonga nti ffenna eyatuwanga ku nsi kuno ye Katonda, wabula tumuyita amannya ag'enjawulo nga tusinziira mbiwayo mwe tumusinziza, naye ng'ekituufu ye Allah oba ye Katonda. Mu nkola enteeketeeke eya Museveni n'enkola gy'akolamu okuteekawo emiziziko okulwanagana n'okuleeta obukyayi mu bantu, saagala mugwe mu katego keekalwa. Waliwo omutamanya ng'abo omusajja omunyalwana tamanyi nsibuko ye gwe bayita Rosias Niyonzimana Bujingo, ng'ono agenda asalaasala ebyayi buli waasanze, ye takyayina wa waayimirira, buli omu agenda avuma alinnya awalampa akola buli kimu. Mu lulimi olwangu omwami ono muwakuzi wa ntalo okusinziira ku biki ebyo bimugambiddwa bakamaabwe okuwakula entalo,
mu lulimi olutonotono aba atinkula entalo okugezaako okubikka amawulire so n'okuleeta obugugulano mu bantu bannayuganda. Mujjukira bulungi nnyo nti entalo z'amadiini ze zimu ku ntalo ezikyasinze okuba enkambwe n'okusinga ez'ebyobufuzi. Omwami ono yakutte ebigambo ebitawoomesa Nakabululu n'alinnyirira ekitiibwa kya Nabbi Muhammad nga ye teriiyo muntu yenna yali avumiridde ddiini nabikolwa byakola. Ekikolwa kino kiteeketeeke nga kiviira ddala ewa Museveni ng'ayita mu bitongole by'omuli Seemwayi ne Isu. Buli kigambo kyafulumya nga kivvoola kivuma nga kikkakkanya omuntu yenna kyonna kiba kisasulye kubanga baba baagala babukire olutalo. Museveni akimanyi nti abayisiraamu mukkiririza nnyo mu ddiini naye temwagala muntu yenna ayogera ku kigambo kye bayita Nabbi Muhammad nga nange nze omu kuba bakimanyi. Naye ebigambo omusajja ono bye yayogedde tebibasiikula akabanzi ne mu mulumba Museveni kyayagala. Nkiddamu temugeza ne mulumba omusajja ono musobola omuterayo obubaka obwogera mpola mpola wabula temugeza ne mukola kye tuyita confrontation nga mulumba nedda temukikola mbeegayiridde era mumulabe kyamulinga essalambwa lya nsenke olw'ensonga talina kyali. Bw'aba asobola okumanyira Allah oba Katonda kitegeeza talina kyali. Temummalirako budde kubanga ye ayagala kubateekawo abaagala. Baddu ba Allah ngenda basaba temugezaako okukola kikolwa kyonna kyakulumba musajja oyo mumuleke. Kubanga ne Nabbi Muhammad bwe yali atandika enzikiriza y'Obuyisiraamu teyalumbanga nzikiriza ndala. Y'ensonga lwaki eddiini eyo ekyayimiriddewo ekyatambula ensi zonna. Singa yagendanga alumba enzikiriza endala ng'era abeera mu ntalo temwandibadde kye muli mwenna Abayisiraamu gye muli mu nsi yonna. Njagala muwe ekitiibwa eddiini ya Allah, njagala muwe ekitiibwa ebiga bye mwogera, njagala muwe ekitiibwa ennyambala yammwe n'enjigiriza yammwe. Embwa enjizi tebajja ku Allah na kuwanvuya bigambo. Mbeegayiridde nnyo temutegana ono mutulekere netujja mu manejinga. Mbamanyi muli bakambwe nnyo ne ku lwa Allah atudde ffena we tutamanyi gwe tusinza. Please temugwa mu katego ka Museveni. Bino mbagamba kubanga mbijja mu source kye baagala. Olw'okuba nti saagala kweta mu kikolwa ekyo kuddamu kuzannya katambi ake ensi yonna yakawulidde nange mba nete mu kikolwa eky'okuvvoola wabula mbasabe busabye okusinziira ku kye mmanyi temugeza mulumba muleke. Kubanga ye taweereza Katonda ffenna gwe tukkiririzaamu yeeweereza ng'omuntu. Ate mujjukire endowooza y'omuntu omugwira ng'ali mu nsi etali ye eyawukana ne nannyini nsi. Ompuliriza bulungi ekigambo ekyo. Enjawukana y'omuzze tebeeranga ey'omuntu nannyini kaasangawo kadda eyawukana kubanga bo yenkola yaabwe yakutinkuula ntale watali ntalo tebabeerawo. Baddu ba Allah mwenna bamasheeke Abayisiraamu bahajati ne bahaaji ngenda basaba kulwa Nabbi Muhammad engeri gye yatandikamu eddiini ne bwagituusizza olwaleero mwesonyiwa omusajja oyo Katonda ajja musasula ebigambo bye. Temulombera dduwa mumuleke kubanga baamusindisa atenkula entalo ku Bayisiraamu essaawa zino kiteetaagisa. Mulina ebintu bingi nnyo ebyokunnyonnyola baddu ba Allah nga mukozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani musomesa abaddu ba Allah muve ku mbwa enjizzi kubanga zizaala enkolya. Waataweera kitiibwa ebbibuliya gyasinziramu okwogera ebigo byayogera kati ate lwaki omuwa obudde nkiddamu gwe masheeka Haji Hajjati ali eyo bw'abanga bujingo takkiriziganya mu Bayibuli gyasinziramu okwogera ebigambo ebyo lwaki omuwa obudde nga n'ekitabo ekyasinziramu yakyokya n'akikumako omuliro. Kanyanukule Abannayuganda abali mu kubuzaabuzibu nti nayogedde ne mbagamba nti nali mbeera wa Haji Haruna Emakindye ku hoteri ya Haji Haruna eyitibwa H&M emmanju awo waliwo lodges ze baapangisa era ekiro olunaku lwe nava mu kkomera full figure mu lunaku olwo lwe nava mu kkomera full figure yankozesa oluvannyuma lw'okubagamba nti nze saanya maze emyaka 4 seegatta n'ansaasira n'agamba nti era mbadde mbeera Emakindye awo
nga full figure akolana mukyala wange teri kisinga kunnuma nti full figure yansiiga enziku naye nga mbadde embeera emakindye era olunaku lumu ngenda kuŋŋaanya bannamawulire mbatwale awantu wembadde ensula kakati olwaleero Ajaluuna agamba nti tammanyi ate yawulira ebyafaayo byange mubuuza ebyafaayo byange ani yabimugambye era yabiwulira atya biri ku Facebook biri ku social media saagala Ajaluuna obuzaabuze bantu oli musajja musiraamu naye simanyi ya rabbi gwe buli kikolobero kinaakolwanga musiraamu simanyi lwaki tajjaako nkofiira abantu mbakungu okwewala hoteri ya Ajaluuna afumba embizzi anywesa abantu omwenge mu mmere bayiwamu omwenge era ngenda kubatwalayo mbalage awantu wembadde ensula era awantu awo mbadde nkeera n'endyange emmere nga yabwereere ntegerekeka kakati olwaleero waaba avaayo n'agira akalira akawulira mbadde embeera awo ne full figure mabega awo yabatwalawo lwaki teyamugamba nti awantu yamutwalawo naga nti wano omwana we namusinkanira era wano wembadde naye awantu awo wembadde ensula nti full figure abadde ajja ekirobo yategeera nti maze ebbanga bwe banzija mu kkomera yaŋŋamba nti abasibe baba n'emikisa nga baakabata era yankozesa n'anzijako embuzi yange ebbanga lye nali maze nga seebaka na mukazi full figure yankozesa era ekiro kyonna okyo nasula na full figure n'ennaku ezo zonna zembadde mmalawo zembadde mmazeewo mbadde embeera ne full figure nga ajja ekiro mu matumbi budde nanneebakako nankozesa era yali yanfuula muganzi we yali yampasa emakindye ku hoteri Hechandaala emmanju waliwo lodges nja kubatwalawo era nga waliwo omulyango waliwo mbadde nkozesa akalyango ak'emmanju nga bwenzigulawo ngenda buterevu wali mu hoteri ya Ajaluuna munda waliwo n'omusaala awo waliwo ka TV abantu we basaalira naye musajja mukyamu munnanfuusi simanyina kyakola mu busiraamu lwaki teyeerira mbizi ye olwaleero ayasama nti ate oyo simumanyi nze saanyi ate eri atammanyi mbadde nzijawaawo bannamawulire nga bansisinkanawo full figure ng'akoleraawo gondize views ze zonna buli kimu kyonna nga tukikoleraawo Saanya yagamba nti bamuleetanga wano gwe ne basasulira emitwalo 14. Let's get it from the horse's mouth. Exactly kyekyali oba Saanya y'omumanyi? Saanya yeeyo ng'omuntu simumanyi ebyaddala kuba mwami Kasuku ojja wano nkumanyi ne omukulu Edisendi nze ne babaawo ne lwalya ne simanya nti yakoze eki yalidde ate nga alina abantu era ne waba alina abantu baze nabo simubuuza nti mugenda kuteesa kuki oba ono yaani mpitawo buyisi kakati mwami Saanya mbagambye simumanyi nga n'omuntu era musaga ne muyitako naye ebyafaayo baŋŋambye sijja kuwalampa naye sitali bulungi ng'omuntu yayokya n'ennyumba ya kitaawe kati awaayiriza nze namuta kukyukanga mota kakati mwami Saanya simumanyi kyekisooka ekirala Uncle Eddie kino ekifo restaurant eno ndiisabulibwa kati ababaami sibamanyi naye ate bwebakola ki webali balya bamumanyira ne restaurant bakola ki bagimanyi sibalina byebateesaako otegedde ekirala kyembagamba abakasitoma bange oba abawagizi bange oba abantu bonna mu Uganda mu nsi yonna Serena Hotel Wasuwaki bantu nina restaurant nafumbiro kati simanyi biddako sebo obiwulidde ebyo muganda wange anti bagamba nti kijjomanyi kinyaga bitono ate wali omu kati wabula muliro byonna bitambule mu layini y'abasiraamu busiraamu na bulabe kakati munnange temwerabira nti balwanizi b'eddembe bo bakyagenda mu maaso era tetusaanye kubeera nga tubasuulirira omulanga gwe bakuba kawufuwe gwe bateekayo okubeera nga balwanira eddembe ly'obuntu tulina okuba nga ensonga tuzisoosowaza era wano munnange human rights activist Agatha Atuhaire n'abalala 6 mujjukire nti bano baakwatibwa gye buvuddeko nga bagezaako ku maakingo genda ku high court ku Supreme Court era nga munnange Katemba atali musasulire ku nnaku olwokuna omukyalo ono omulwanizi w'eddembe Agatha Atuhaire bw'atyo munnange yakwatibwa n'abalala 7 ba activists abalala 7 bwe baali munnange batambula nga bagenda ku kkooti ensukkulumu era mishoni yaabwe
yali yakuwakanya kyaba civilians kubeera nga munnange bawozesebwa mu kooti ey'amagye atayiro ne kuluye omwali Godwin Toko, George Victor Otieno, Marion Kirabo, Mubala Akram, Nora Kobusinje, Kadondi bamita Katondi, Wepuhuru wamu ne Aloikin, Praise Apology munnange bano babasalako abawanvu n'abampi nga tebanaba kubeera nga munnange batuuka ku kooti ensukkulumu okubeera nga bye baagala biwulirwa. Kakati munnange bano bwe batyo beemulugunya eri essiga eddamuzi okubeera nti nno beeteereddeyo babeesudde gwa naggamba basazeewo okubeera nga batunula butunuzi nga eddembe ly'obuntu lirinyirirwa era bwe batyo nga baagala kooti ensukkulumu ereme kutuula butuuzi ku nsonga eno nti ereme kubaako kyeyogera mu kuwakanya eky'abantu ababulijjo okubeera nga bawozesebwa mu kooti ey'amagye. Era munnange bagamba nti kino kimaze ebbanga ddene nga kigenda mu maaso naye munnange kooti enkulu oba essiga eddamuzi litudde butuuzi litunula butunuzi okusinziira munnange ku Patrick Onyango, Kampala Metropolitan Spokesperson. Bw'atyo mu kaseera ako ebaakwatibwa Olwokuna ne tutegeeza nti bano bali wali ku Central Police Station e Kampala ku CPS, bwe batyo nga balina omusango bavunaana ogwa common nuisance. Era bw'atyo n'agamba nti fayiro zaabwe zaali zikolwako nga zitegekebwa okubeera nga zitwalibwa ewa State Attorney wamu n'okubeera nga munnange subsequent court proceedings ku misango munnange zigenda bazikwasaganyizibwa. Jawuye dda muganda wange Bakondo ababbisa eryanyi poliisi eboogezza. Poliisi erwanyisa obubbi bw'emmundu saako ne poliisi eya bulijjo esobodde okukwata abantu 10 abagambibwa nti baludde nga batigomya abatuuze mu bitundu ebya Wamala. Abakwate bali mu myaka 19 ku myaka 3 awo nga bajjiddwa mu disitulikiti ey'Emityana, munisipaali ey'e Nansana mu Wakiso ne disitulikiti ey'e Kasanda. Munnange okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu kitundu ekyo Rachel Kawala, abakwate baludde nga batigomya abatuuze mu bitundu ebya Mityana, Kasanda saako ne Kampala. Bano nno munnange n'amannya bagataddeko newankubadde nga sigenda kubeera nga kusomera. Waliwo Seguya Ivan amanyiddwa nga Bashir wa myaka 19, waliwo Agaba Godfrey amanyiddwa nga Boge wa myaka 19, Kabugo Shafik amanyiddwa nga Fiki myaka 19 n'abalala munnange bangi nnyo. Kaakati Kawala agamba nti poliisi bwe yasoose kukwata Seguya Ivan oluvannyuma olw'okubba Sako ku kyalo e Kanyogoga e Ssekanyonyi nga 27 Desemba 2024 era yasobodde okubeera nga abayamba okukwata abantu abalala. Poliisi ezze munnange efuna emisango egy'enjawulo omuli ogwa Desemba nga 27 2024 Sebagereka Vincent ono yalumbibwa ku kyalo Kikuuta era muwalawe ow'emyaka 15 yasobezebwako. Desemba nga 27 2024 Namirimu Nowerina ku kyalo Lukwingiridde mu ggombolola ey'Ekalangalo ono yabbibwa ssente emitwalo 5 Desemba nga 27 ku kyalo Nakiragala Ekalangalo. Omutuuze Kasozi Samuel ono munnange yabbibwa emitwalo 7 n'okubba okulala kungi nnyo omuli n'okutta ate nga January nga 7 2025 ku kyalo Kalangalo era yabbibwa ssente eza Sako $1,400,000 n'ekitundu n'emisango emirala mingi nnyo munnange egyekuusa ku bubbi obwo. Tetugenda kubeera nga bonna tusukkawo wano, katusigala te mu mboozi zaffe wano ku Uganda at large akuume.